Feezi esooka kwe kumanya abaana ba Kafeero. Feezi yandibadde ng'eyokubiri erumya abantu omutwe kwe ndowooza kwe kumanya obuzaale bwa Pawulo Kafeero. Ekya Pawulo yali azaalibwa ani? Ekyo nze nga Ssekandi ndaba kisinga kukwasa nnyiike abaana abo Pawulo baazaala. Oyo omwana ensi gw'eribeera enyize n'ayagala okumanya obuzaale n'obuvu n'obuddo obwa kitaawe. Waddemba okunoonya Ssekandi n'aŋŋamba mukama wange nti ku nsonga ABCD kikyomanyi, kubanga ekyo sijja kiteeka mu luleereetu lwa nsonga eri abasanyuka nga Kafeero awe obulwa bw'atyo. Manye abaana ba mukama wange, abaana bange kibawulira nga kitaabwe nga gwe babadde bamanyi nga kitaabwe bagamba nti ati si yabazaala. Era mmanyi n'obulumi mukama wange bwalimu nga ku linnya lye yakolerera ate wakola ejungululwa. Senga bukyenkya mukama n'awa bwi Kafeero essaawa egi mu bulamu bw'ensi eno, oyinza okwesanga nga buli muntu adde akuba peregeesi ku nsonga ye amwekweka bwekwesi, naye kye bayita obuzaale bwa Pawulo obusembayo Ssekandi yakimanyi. Naye nga ndi kigamba omwana ate antuukiridde, so sijja kugamba nti ŋŋende nga mbuubuuka gundi yimirako awo nkubuulire. Ekintu kye mwemulako kye bayita Pawulo Kafeero kirala nnyo okusinga mukiraba. Ndowooza mwemulako mumuyita taata, naye omuntu kyemwe mulabe reaction ensi gyekituttemu. Tuli mu biseera bya COVID ng'abantu bali mu miggalo, naye raba amawere ga kitammwe sipiri kwe gatambulira. Kitegeeza nti nammwe lwakuba yabazaala temwamutegeera. Gwe noonya oluyimba lwa Ssekandi batulanga kufa, mulimu ekyama ky'obuzaale bwa Pawulo Kafeero, munnakyaggo muganda wange, ojja kuzuula. Webutuukidde olunaku lwa leero nga abantu oba waliwo ebiwayi bibiri ebiri mu kubagana empawa naddala ku ngeri ku bulamu bw'omukulu Prince Job Paul Kafeero oba omugenzi. Kati abantu abamu bavaayo nga bagamba nti omugenzi ono yandiziikuddwa n'akeberebwa DNA oba kyetwandiise endagabutonde okuzuula abaana b'abatuufu, ng'era abalala bagamba kino ekintu kibanga kutyoboola ddembe lye. Abamu bakivumirira ate nga abalala bakiwagira, naye nga ebiwayi binene ebiri biri wakati wa famire y'omukulu ono, bakyala be, abaana n'emikwano gye. Ensonga eno ewawaza bannayuganda bangi amatu era bali mu kkubagana mpawa. Abamu bakikkiriza ate abalala bagamba ekintu ekyo kibi, naddala abo abaali bawagira omugenzi Paul Kafeero n'abaali banyumirwa ennyimba ze. Embeera eno abantu abamu bavuddeyo ne bakubamu n'obuyimba, ng'era eyakulembedde olukalala luno eno si mulala wabula omukulu Ssekandi, omu ku baali banfanfe ennyo ba Kafeero, era nga ono bagamba yali tamuva ku lusegere ngano ne mu mikutu gy'amawulire egisinga abantu abazze babuuzibwa ku nsonga zino eno ye muntu gwe babadde bajuliza nga bagamba mugende mubuuze Ssekandi yasinga okumanya ebyama bya Kafeero. Era eno y'ensonga emu ku zitusitudde tujjewe atubuulire ye ndowooza kijayina ku nsonga eno egenda maaso, naddala nti ayogerwako essaawa zino yali mukwano gw'enfanfe, era nga yakubye n'akayimba akamanyiddwa nga batulanga kufa. Akayimba kano eno bw'okawuliriza kannyonnyolera ddala embeera eriwo essaawa zino eno mu famire y'omugenzi Paul Kafeero, ng'era kakulaga okusika omuguwa okuliwo. Era kano akayimba bwe katugudde mu matu naffe kyatuwaliriza okujja tumunoonyeeko atubuulire ddala ki ekyamuviriddeko kuba akayimba, tuwe n'endowooza ye ku nsonga eno yennyini. Munegateeko twogereko n'omukulu ono, mukulu nsanyusa okulaba. Kale kitange mwebale kuweereza eggwanga. Bannayuganda abalungi abatulaba n'abali mu nsi z'ebunnayira, abawagira music wa Uganda mwenna mu buli kiti, sisosolo oba oyimba kadonkamu oba oyimba ki, naye kubanga oli muyimbi. Nsooka nenebaza Mukama olw'ekyo Mukama kye yakuwa, era nenkusiimirako olw'okuba nti osobodde okuba nti oli muntu omu ku gwe bamanyi nti kyoteka ettaffaali ku ggwanga lyaffe Uganda. Ku nsonga eri mu ddiiro ey'okusimula muganda wange Pawulo Kafeero olw'okunoonya obwerufu mu buzaale bw'abaana be, nnyinza obutagigenda wala nnyo lwa nsonga nti abakayana bonna bantu bakulu bamanyi obulumi obuli mu kubanga tolina kika. Ate bamanyi obulumi
obuli mu kuziikula omuntu yakolerera erinnya lye okuva ku zero nabako bwakola ki walituusa. Nze olwaleero kye nakoledde eggwanga lyange Uganda kwe kuvaayo nenkola oluyimba nga okusinza ku ngeri gye ndabamu ebintu bino n'okusinza ku kyama kye mmanyi eri mukama wange muganda wange nga nze ndowooza nti ebiwayi byombi byefumiitirize ku kiki ekiyinza okukolebwa kubanga akabiriiti ak'ekikumi kamalawo ebintu by'obukadde. Erinnya lya Kafeero buli ayagala okujja mu kamera lye limusindiikiriza. Ebintu bingi nnyo bibadde mu ggwanga naye sirya byayanda kubyogerako wabula kino okyabaguse buli muntu ajja mu kamera olw'okuba nti ayagala nti neguni n'agamba naye nze ebintu bino birinamu emitendera. Feezi esooka kwe kumanya abaana ba Kafeero. Feezi yandibadde ng'eyo kubeera erumya abantu omutwe kwe ndowooza kwe kumanya obuzaale bwa Paulo Kafeero. Kakati ebintu bino tusooke tukoleko kimu ku kimu. Ensi esooka emanye abaana ba Kafeero be baliwa. Ekya Paulo yali azaalibwa ani? Ekyo nze nga Ssekandi ndaba kisinga kukwasa nyiike abaana abo Paulo bazaala. Kyennako ansa nga Ssekandi kuba nkimanyi ansa yakyo nkola ki? Era nze ngamba abaana ba muganda wange abaana bange abo nti nga mumaze okuzuula nti nga mumaze okwesunsula mu ngeri yammwe nti ono adde eno nadde eno oyo omwana ensi gweribeera enyize n'ayagala okumanya obuzaale n'obuvu n'obuddo obwa kitaawe waddembe okunoonya Ssekandi n'aŋŋamba mukama wange nti ku nsonga ABCD kikyomanyi kubanga ekyo sijja kiteeka mu luleereetu lwa nsonga eri abasanyuka nga Kafeero awe obulwa bwatyo. Si buli muntu nti anyulwa. Omuntu agamba nti omusajja atuyitirirako mu bulamu lwaki kakati katuwewule erinnya lye. Oba okitegeera? Nze kitange yaŋŋamba nti omuntu bw'aba afiiriddwa omwami n'atwala ku kifugi nga tutudde wano omukyala n'atwale ku mulambo gw'omwana waabwe gwe newojjanga okaba nga weziribangira awo tuyinza kubasinza kunyolwa ku mutima. Manye abaana ba mukama wange abaana bange kibawulira nga kitaabwe nga gwe babadde bamanyi nga kitaabwe bagamba nti ati si yabazaala. Era mmanyi n'obulumi mukama wange bwalimu nga ku linnya lye yakolerera ate wakola ejungululwa. Kakati ekyo ebiwayi ebibiri byesootinge ku nsonga eyo. Nze nakoze obuliyimba luno nga ngezaako okulaga nti kino tekirinaba Paulo wokka abantu bakirindirire era buli muntu afune solution ku kyo. Ssekandi oluyimba luno batulanga kufa so tubulireko ku bigambo ebiri mu luyimba luno eno katono nnyo. Ebigambo ebiri mu luyimba luno nalaze nti batulanga kufa lwa nsonga senga bukyenkya mukama n'awa bwi Kafeero essaawa egi mu bulamu bw'ensi eno oyinza okwesanga nga buli muntu adda kuba peregeesi ku nsonga ye amwekweka bwekwesi. Kitegeeza nti bangi bakola ebintu bingi Kafeero nga amaze okufa naye olwokuba waliwo enkizo ntakyasobola kudda baddemu okweteeka mu kamera. Oba okitegeera okwo kwayita okufa. Nagezezaako okulaga obukulu bw'abantu okulunka n'ebintu by'ensi nga balowooza nti bakolerera abaana. Nenkolaga nti newoba okuŋŋaanyiza obugagga obwenkana ki tewali bugagga mwana batasobola kusaanyaawo. Gwe nowoga nti nze bugagga bwange nakuŋŋaanya enzizi z'amafuta. Kasoomala okufa omwana kasaatabamu ka buntu era asaasaanya obugagga bwo ng'asinza ku levu gye bulimu. Kitegeeza nti waddembe oga nti ekyemisana nja kirya London nga asaasaanyiza zewaleka. Ekyo tekyeyibaza muntu abeera awo akulupye kubanga akolerera abaana. Ekyo nemala okitangaaza. Era mpa amagezi abantu abayayanira okubakola dini kube ewange sijagalayo naye awulira nga ajyayanira bakuggyeko omusaayi bateeke wali ebigufaamu
gwe bamala okuvaawo abaagala okweyuzayuza baleme kwemulira ku malaalo go bwe kityo n'ebirala ebirimu nga omuluwulira. Mukulu Ssekandi, otugambyeko emabegaawo nti no omanyi ku buzaale bw'omukulu Paul Kafeero omugenzi kati, era nga otugambye nti omwana yenna alivaayo ng'ayagala okumanya ku bikwata ku buzaale bwa kitaawe ajjanga n'akunoonya. Wabula gye buvuddeko omukyala bisirikirwa, ono yali mukyala wa mugenzi bwe mbeera sijjukira bubi. Omukyala ono yavuddeyo n'agamba nti mukulu Naganga yavaayo ne yeegaana Paul Kafeero ng'akyali mulamu, era n'agamba nti si yamuzaala, n'agamba nti kitaawe amuzaala Munyarwanda. Gwe nga gwamanyi ku buzaale bwa Paul Kafeero, njagala otulambululira obutuufu bw'ensonga eno. Omukyala ono bye yayogeddeko bituufu oba? Kakati ku nsonga eyo ngagamba bwe nti kyangu nnyo, kizibu okusanga omuntu mu kkubo, oba kizibu omuntu okumusanga nga bw'amenya ekikajjo bw'aba akirya akiva eno gy'akimenyedde. Era ndowooza oyinza okuba nga mu buwangazi bwe olw'okusanga omuntu nga bw'amala okumenya baata ekikajjo bwe ppa n'akirya nga akiva eno gye kimerera, akirya akivawa. Ensonga y'obuzaale bwa Pawulo nga olwaleero si yabadde ensonga ekola ki enkulu. Ensonga enkulu kandi badde kukulungamya kutematema butya bwe tufunye abaana okuba nti bamativu n'obuzaale bwabwe mu luggya lwa Kafeero, then ekyo kisobola okubaawo nga tumaze okuzuula nti abaana bamala okuzuula nti Kafeero yabazaala, bizibu ki bye bafunye mu kuba nti ewawe ekibabanja ekirala, kubanga tuli mu kulera abaana abo. Oba okitegeera, nze kankugambe ekintu kimu nti nagezaako yantuma ŋŋambe abaana bamuteereko omusika gwe yabalondera abeeko byabalungamye, naye ng'omuntu asobola okubuuza Ssekandi yasanga Pawulo yani ayogera. Kakati bo ng'abaana kino obubaka mbusindika gye bali bikirinza okuba nga bikiyambe nnyo, so si bantu bawoza Ssekandi yagambye gundi yagambye, kuba buli muntu ajja kwogera. Wone mwe tanaakulaba bajja kwogera, kubanga ojja kusanga omuntu nga Pawulo ebbanga lyamaze nga ali Bulaaya nga mulwadde, yamalayo ebbanga agenda nti nze yaŋŋambira e London nti kino, ate ensesooka ebuubuuke n'ekyo. Naye mbagambye nze Ssekandi nti oba oli anakyapa kye waddemu okuba n'ekyapa kye sigaana, oba oli yamugamba biki waddemu okuba nga yamugamba biki, oba oli yalinga musawo we nga yamukolako waddemu okuga byayogera, oba yamusabiranga musabire nti bannaye Pawulo nkusabira olungamye mu byokola waddemu okwogera. Naye kye bayita obuzaale bwa Pawulo obusembayo Ssekandi yakimanyi, naye nga ndi kigamba omwana ate antuukiridde, so sijja kugamba nti ngende nga mbuubuuka gundi yimiyakaawo nkubuulire. Bwe kiri mukama wange. Mukulu Angel, waliwo ensonga endala kati eriwo omudiiro. Abaana b'omugenzi Paul Kafeero bavuddeyo ne bagamba nti bano abaana b'omugenzi Naganga oba bakitaabwe ne babagamba nti bwe baba bagamba nti Paul Kafeero yali muganda waabwe ng'era mukulu omugenzi Naganga yabazaala, bandikutte omulambo ebisigalirwa by'omugenzi Naganga ne babisimulayo bye baba bagezeserezaako ndagabutonde eno. Kubanga omuntu wabeera nga yakuzaala era omusaayi awutofaali obwo buba bumaakinga n'obubo, kitegeeza nti singa bakwata ebisigalira by'omugenzi Naganga ne babijjayo ne babigezesereza ku baana baneeno, era still bajja bafuna results nga ziraga nti buti abaana baneeno beerinako akasaayi. So abaana bano bo kye baliko nti tebaagala kusimulayo kitaabwe, wabula baagala kati bano we babeera nga bawulira baagala okumanya ekituufu basimuleyo jjajjaabwe bwe baba bakeberererako. Ensonga eno twagala kumanya ndowoozayo. Kati ku nsonga eyo ndaba nga sayidi zombi, ku kye bayita okusimula Naganga ne kye bayita okusimula Kafeero bonna bafu. Ekintu ekyo nkiddiza famire ebiwayi byombi byesootinge kye kisinga obukulu.
saagala muntu ankwate mu mbeera enda nti Ssekandi yagambye kino ku kintu kye kubanga guli musaayi nange ndi muntu ajja okufa enkya bajje bakole kye baagala ku malaalo gange so nga ate n'obwerufu bukola ki bwetaagisa kati abantu abo nze nagambye kuva ku ntandikwa ya pulogulaamu yaffe eno nti ebiwayo ebikaayana ntunudde nenda ku TV nempulira mu matu gange sinabire omwana wa myaka 7 ayoga kuleesa eno eriwo buli ayogera olabanga muntu mukulu asobola okwawula ate mu nsi mubamu kibayita okwerekereza oba okitegeera kati obutafunewo omuntu yeerekereza kino gono tuli mu 10 meka tuli mu 2020 nti eno leesa ejja kuddamu gye bujja esumbuwa abantu abo kubanga tekijja kuvaawo kitegeeza bwomba mugana mu nteeseganya buli muntu abaako byandyagadde okuyisaawo kati bamanye nti ono abadde agakuyisaawo kino akakifiirwe nonadde agakuyisaawo ku kino kakifiirwe bafune kye bagatta kyekiyinza obbayamba bonna ge magezi gembawo. Mukulu Ssekandi, ensonga zino zonna okutandika zatandikira ku DNA yakolebwa okusooka okukebera omusaayi oba ndagabutonde abaana b'omukulu Paul Kafeero era nga abaana bagamba bayitibwa abaana 15 wabula omusika eyateekebwako essaawa zino aliko eyateekebwako muzeeyi Naganga ye teyalabikako kwolwo balabika abaana 14 wabula ebyava mu musaayi byagenda okudda nga biraga nti abaana 4 bokka be bali ab'omukulu Paul Kafeero. Ekintu kinene kyekimu ku bisinza okutabula abaana era nga abaana banene bagamba nti no si babe bavuddeyo ne bagamba nti abamu tebalaba na results ezo bawulira buulizi nga bagamba nti gwe toli mwana wa Kafeero gwe toli mwana wa Kafeero. So ensonga eno gwojogerako otyo kakati ensonga eyo bwebanga yakwatibwa bwetyo nga mu kugenda ku musaayi ne mu kujjayo ebivudde ku musaayi tebaali bumu mu kumalawo entalo zino kubanga tugende empola ebintu bya Kafeero bijja tuusa omuntu okumanya nti ndwadde ndi ku ndiri kantunde emaali yange njemaleko tuli ku kigezo ekikyamu mu maaso g'ensi tukikwate bulungi nti kijja kutuwa ekifaananyi abantu b'ekyawe ebyabwe nga tebannafa ate n'entalo zetusanga ewa administrator general olumu ne tumukweza bwereere tulemwa bulemwa kukkaanya ne tusumbuwa abantu betuwooza nti bali mu ntebe z'okutulamula ne beeyambisa kyansi y'okujja nga tuzunza obutamanya bwaffe aye ne tubayita nti bali lwa nsonga gw'olemedde okukkaanya ng'oli gye bakuzaala ekyaggu olumba omuntu ajja akutawulwe ng'abeera Kampala yakkolera ki babeere bumu bamanye nti twanoonyeza bwerufu babunoonye nga bwerufu baleme kuteeka abantu ku bunkenke kugamba mbu gundi yagambye oli akunyiigire gundi yagambye oli akunyiigire ye ansa yange Ssekandi. Mukulu Ssekandi, mu luyimba lwo luneeno olupya lwakakuba wayogedde ku bigambo nti okutunda ettaka si kye kyandibadde ekikulu wabula oyagala abaana baneeno balikozese balimireko oba beekulaakulanye onoyogera ne ku maka ge Kajjansi nti okugatunda olaba nga si kye kyali kisinga. Ensonga eno njagala ogirambulule bulungi kuba ebigambo byo twabiwulidde mu luyimba naye twagala olambulule bulungi ensonga eno omuntu ali yagitegeere bulungi. Kyennambulwa ku nsonga eyo ensobi ezaakolebwa ng'abaana bagenda okutunda ebintu bino z'ensobi ezikolebwa buli mulamu ng'alowooza nti bwe ntunda kino nawe nsobola otutuuka oluusi yeekanga nga kyadalowooza si kyafunye. Naye nze nsaba abaana abo nti ebyo bikyasigaddewo ebitono ennyo babikuume butulibiri
kyendowooza nti bana kye bayize mu kutunda ebintu ate era nsaba ensi ebaddiremu ebasonyiwe lwa nsonga buli muntu asobya. Ffe lutamulani bagamba nti mayire okuva kuno paka kuli lyali ttaka ly'abaaki lya famire eyo nga lyaggwawo, naye bw'otunuulira famire ezo zigenze zitunda n'embonabona gye zibonaabonamu, sisaba kikolimo kutuuka ku baana bange abo. Nsaba bannayuganda abalaba pulogulaamu yaffe eno bannyambe buyambi. Omwana wa Kafeero waba bazze mu maaso go kiwandi mukolere kimukolere n'omutima gumu, tomussaako musango nti nandibadde nkwema naye olwokuba atunda ebintu bya kitaawo mubaddiremu kuba yensi mwe tuli naawe ajajinga bwotyo okyasobya ate oyinza n'okuba nga olina kyewakola ekyamaanyi ennyo ekinene ekisinga n'omwana we kusalira omusango. Nsaba ensi basaasire bambi. Mukulu Ssekandi, waliwo ensonga eyo yennyini, waliwo abagamba nti enkaayana zino zonna ze tulaba essaawa zino zivudde ku byabugagga bya mugenzi Paul Kafeero, nti ze zisinza oleetawo enjawukana n'okusika omugwa kwe tulaba mu famire essaawa zino, nti abantu bonna baggulana lwa byanfuna. Ensonga eno gwogerako ki? Ensonga egugulanya abaana abo eyinza okuba nga si byanfuna oba nga byanfuna, naye kyonna kye kiri mbasaba kubeera omuntu ogwo, kubanga bw'ogattagatta ebyogerwa ku TV, ebyogerwa ku kitaabwe, si ye famire ebadde esaana okubanga yeeyuzaayuza. Ye idea gye mbawa, si ye famire ebadde esaana okubanga erimu ebyo. Bali basaana okuba omuntu ogwo, newankubadde kyatuuse wano omanyi empala nekula, empala na sipiidi kwekulira n'omukwano oluusi sipiidi kukola ki. Kiyinza okuba nga kyatanganga tugeze nti maama si twabula ba maama, ne kiba nga kyatanganga okugamba nti gundi afuna nnyo mu kintu kya kitaffe, neraba gye bitandise okuba nga gye biggwera. Ekirala abaana abo mbawabula nti abantu bangi badde n'ebyobugagga ne bitundibwa ensi n'etavaayo. Ekintu kye mwomulako kibayita Paulo Kafeero kirala nnyo okusinga mukiraba. Ndoza mwomulako kwaba mumuyita taata naye omuntu kyemwe mulabe reaction ensi gye kitutemu. Tuli mu biseera bya COVID ng'abantu bali mu miggalo neraba amawere ga kitamu sipiidi kwe gatambulira. Kitegeeza nti nammwe lwakuba yabazaala temwamutegeera ku kye mumulabamu. Mukakkane ate buno bwe budde okutwala ebigambo by'abantu ababawabula lwa nsonga. Simanyi nti okuva olunaku lwamwatanga okunoonya abagula ebintu bya Pawulo temwafuna abantu baga nti mubitunda oba okitegeera. Kitegeeza nti waliwo n'okunyooma okuwabula kw'abantu abajja mu maaso gammwe. Kati mwekube mu bifuba, mumanyi nti omuntu aba aŋŋambye nti kino sooka okiweemu akadde, muwuliriza olw'okuba yaba amaze okulengera bekolaki ebijja okujja mu maaso. Ffe tuli bayimbi, bw'oba osomye mu bitabo nabbi abamanyi balaga nti obwannabbi bwakoma ku nabbi Muhammad. Wabula ekisukkawo ekyo omukisa guwa abayimbi, feva y'okubeera bannabbi yajjiza ku bayimbi. Toyinza kuŋŋamba nti omuntu nga Paulo Kafeero nga asinga n'abayimbi abalamu olwaleero abaliwo tiyali nnabbi. Bw'aba yasobola okubaako byalagula, mutte obudde muwulize ennyimba za kitammwe, mutte obudde muwulize ennyimba z'abantu abayimba amakulu, babaako okwolesebwa okw'enjawulo kwe babasobola okulanga ku bijja okujja mu maaso. Nze si nsonga nsobola okugamba omwana ng'oyo n'antunula ku ngato gye nnyambadde, naye sooka offe ku kigambo kyange kankuwa ekizampo. Ssekandi mbalibwa ng'omuyimbi ensigo eraba nti oba oli awo sikyali w'amaanyi, naye tewali ofiisi gye nkonkonyemu nga nsaba kawunga lwa nsonga nayimba olunabe lw'ekibuga. Nange nensooka ntulwa nenduliza neŋŋamba nti mwoyo yanzikako nga nkola olunabe lw'ekibuga kandabe ki kye nali ŋŋamba, nenzira mu kya era sina kye nkoseddwamu naaka. Kati abantu baleme kuyisa ku bigambo byaffe kugamba mbu tutabudde. Okuyimba temuyimba buyimbi si kuyisa bivvulu. Tetuyisa bivvulu. Mukulu Angel, ekigambo kino kyagenda okubuuza ozza okyogerako emirundi emingi si gumu si ebiri.
ozo okyogera lunye nti omugenzi Kafeero we yazikibwa naye woba oteekebwa singa Mukama aba akujjuludde mu bulamu bw'ensi eno naye okusinziira ku biriwo essaawa zino ne bye tulaba kati mu famire ya omukulu Paul Kafeero olaba nga ekigambo ekyo kinene kyastandinga oba otandise okufunamu enkyukira otandise okulira nga oyagala okyusa mu birowoozo. Ekigambo kyennayoga nti banziikanga baziika Paul Kafeero sikikyusamu lwa nsonga mmanyi lwaki nakyogera okuggyako bo ng'abalamu engeri gye bateeseza abafu oba oli abayinza okulowooza nti basobola okunteeseza nga Mukama anzigyemu omukka. Ekirala kino nkiza eri abayimbi twandibadde tuyiga okuba nti baganda baffe bakadde baffe ebintu bye bayimba tubissa mu nkola ebimu oba naffe nnyini bye tuyimba nga tukola ki tubissa wamala okuyimba oluyimba nga gwe Ssekandi sooka oteekemu oluwulirize lubalenga olukuyimbiddwa omulala omanyi message ekye erimu oba okitegeera sirumba bulumbi naye ojja kwesanga nga n'abayimbi abagamba nti twali tulina ebijja bukyanga mukadde wange Basuda ayimba nti abayimbi batuziike wamu ndoza batwakaziika abayimbi bameka okuva ku teri yagambeko nti twaziika ntale batuteeka gundi era ndi nsaba busabi nga ndi maaso ga kamera eno nti na programu gye njagala okuteekamu omutwe tutandike ku jjajjaffe Ssebadduka kuba jjajjaffe ng'abakadonkamu tumugye gy'ali tumuteeke awali Amani Basudde ndowooza tunaafunamuko okumanya nti ensonga eno yali ya muzinzi kubanga ffe ndowooza ffe abalimu abalamu kitulime okukola ki okutegeera. Okuzaako emabega katono watugambye nti mukulu Kafeero yagamba bateekeko omusika ye gwe yagamba then asobole okulungamya abaana be kitegeeza nti naawe okkiriza nno omusika ono aliko si ye mutuufu eyalondebwa omugenzi Paul Kafeero. Ate gye buvuddeko omukyala Bisirikirwa yavaayo n'agamba nti ye yalina ekiraamo ekituufu ekirimu omusika omutuufu ow'omugenzi Kafeero nti n'ekyapa ky'ekifo we yaziikibwa oba wali ekijja kye nakyo yakiyina. Ensonga eno njagala otubulireko mu kifaananyi kya mukwano gwa Kafeero gwe yabeera naye ebbanga eddene ensonga eno gw'olaba obutuufu bwayo buli butya. Kakati ogambe nti ekyomusika nange ngamba nti si ye mutuufu gwe yateekebwako. Kakati omuntu bw'aba alamira omwana we yaba asinga okumanya ensonga lwaki akoze eki. Omuntu asobola okuba n'abaana bakka bataano nga mulimu atalina liiso naga nti nzo yansikiranga oba oli awo ensi eyinza okulaba Simoni ng'atali mutuufu mu maaso gaayo naye nga kitaawe waba ayagala kubanga mwayinza okulungamiza beyandiyambye olujja lwe eryo ddembe lya Paulo Kafeero. Ku nsonga kya mukyala Bisirikirwa okubanga yalina ekyapa ky'emasaaba ana byalina eryo ddembe lye ng'omuntu omukyala yabeeranga ne mukama wange muganda wange okubaako byalina ayinza okubanga alina ne byalina oba oli awo ne byeyafuna nga tabyogerako ddembe lye. Nze nsinjigamba ekigambo kimu nze Ssekandi enjo nti obuzaale bwa Paulo Kafeero bwenkomeredde mbumanyi naye nga sijja butambuliriza ku mumwa ndi bugamba omwana alijja mu maaso gange nga ye ansa gy'anoonye mu maaso gange kubeera osobola okujja mu maaso gange ne ŋŋamba ono ndowooza nabobezi byakola ki byanoonyamu si ensonga emuleese. Kati omuntu yenna anakyamaye ku Paulo Kafeero waddembe okuva n'ayogera naye ku ky'obuzaale kyensinga okukakasa nkimanyi anaye nga nakigamba mwana we kubanga kimanyi nti gwe kiteko kubanga gwe kiruma okusinga buli ayagala okunoonya ebibye. Yes. Watugambye nti ku buzaale bw'omukulu Paul Kafeero gwamanyi ekisembayo ekyenkomeredde era omuntu yenna ayagala obumanyako akunoonya
ate ensonga eno ng'ate waliwo n'ebigambibwa essaawa zino nti famire y'omuzeeyi Naganga si yazaala oba muzeeyi Naganga si yazaala omugenzi Paul Kafeero. So ensonga eno tugitwale nti ntuufu oba gwe twagala otubulira kuba gwe watugaye gwamanya ekisembayo otubulire ekituufu ddala Kafeero tava wa muzeeyi Naganga oba kyekituufu kati? Ekituufu ku buzaale bwa Paul Kafeero nnoonya oluyimba lwa Ssekandi batulanga kufa. Ojja kuwunzika ng'ofunye ansa ku kyo kuba ndoza nakiyimbye saakirambuludde wabula nakiyimbye nga nkirekeddeyo oyo gwe kiba kisinga okukola ki okulumiriza ennyo kuba olwaleero ebintu bino so bitabula. Bwe kibanga n'okunoonya obunoonya endaga butonde twawule mu baana ba Kafeero batazaala kikyaleesa kagulumbo. Bw'ate bwe tunagatta emigugu ebintu gyetika ale tuzoole n'ogwa Nanganga ne Pawulo tujja kuwunzika nga tufunye n'embale tusooke tuguseeko olulimbi olumu temukwataganya bintu bibiri mulundi gumu mujja kuwunzika nga n'ensi ebatamye. Gwe noonya oluyimba lwa Ssekandi batulanga kufa mulimu ekyama ky'obuzaale bwa Pawulo Kafeero munnakyaggo muganda wange ojja kuzuula. Mukulu Enjo njagala nkuggyeyoko katono eyo gye twatandikidde obwedda tuggyeko ku ggwe ng'omuntu otubuliremu katono. Mukulu Enjo Ssekandi yani? Mukulu Enjo Ssekandi muyimbi wa kadonkamu bamuzaala Bukunja. Njagala nnyo ensi yange, njagala nnyo abawagizi nga nabo banjagala, ate era sina mpaana ku muntu atanjagala lwa nsonga obutanjagala n'okunjagala nze nne kino kimu nti Katonda yakola ki yaleeta embeera eyo, wabula nga neebaza nnyo abo abasobodde okussa amaanyi mu bitone byabwe mu buli kintu oli kyakola ku lw'obulungi bw'ensi yange Uganda. Mukulu Enjo katono okuyimba okutandikamu akati? Okuyimba ntandise okuyimba walanga mu 1997 awo, naye okkako wansi lwa nsonga okuyimba kuno waliwo ebintu byetukola. Okuyimba n'ensi okumanya byawukana oba okitegeere, kubanga okumanya okuyimba n'ensi okumanya byawukana. Mulimu omuntu ategedde basudde nnyo nga amaze kufa nagamba omusajja ono mutuufu yali muyimbi. Kati ebbanga natandikiramu okuyimba nze lwaki siibala nnyo nga kikulu mbala ensi embala etya mu kuyimba, kubanga osoosanga nga mubadde mu lukiiko ne bagamba nti musajja mukulu oli tanabyayogera tategeera ng'omuvuka asooka okuga ekigambo ekitegerekeka. Kyensinga okwagala mu kuyimba ng'oli ambuzizza ekintu ng'ekyo si emyaka gye maze mu kuyimba, wabula kyekisa Katonda kyaba mpadde ensi n'enzikiza munotuka n'okunoonya Ssekandi okitegeera kye ŋŋamba. Nze ŋŋamba ye point enkulu. Okay. Music omumazeemu ebbanga ddene mu luyimba lunene olupya lwe wakakola olina we watugambidde nti ennyimba z'omuyimbi wo 50 osaamu olwabasudde lumu ne luzisinga zonna. Njagala ombulire lwaki ekintu kineno kiri bwe kiti ensangi zino nti abayimbi b'ennaku zino eno tebakyayimba nnyimba nga ziri ezammwe ze mwakolanga edda? Kakati abayimbi b'ennaku zino lwaki bakola ebintu ebiwewufu? Bavumbudde nti abantu bye bayimbira oba oli awo bye baagala, naye nga si bye baagala bambi. Kati waliwo kye tuyita abalabi okugwa. Abalabi baagwa, abalabi baamala okugwa ne bannyini mulimu ne bagamba nti bano abantu engeri gye bagudde bw'onoobayimbira
ebyamakulu ennyo oba oli awo tebajja bibyaga naye si ansa. Kati waliwo ekintu ekitambula mu nsi ekiga kikyusa emirembe era ebula katono nnyo muntu kugamba mulabe abantu nga omubuulizi w'enjiri gubadde ow'ekitiibwa akola ebintu nga bikola omuntu ate kusembe okulengeza eyo yensi gye tulimu. Kino tekikuba bayimbi bokka, kigazi nnyo mu buli sekita. Mukama okubikkulirwa kwaffe mu kumanya ona kuba mwetowaze nnyo n'akutuddiza. Abasajja betogako mu kuyimba kuba nagambye oluyimba lumu lw'abasudde lumu bwe luti abo banakoze nansobi ndoza kyalina na kitundu kya luyimba lumu kyabasudde lumu ng'atandika ndoza oba njona nakuda mu studio nga nti introduction y'abasudde ndowooza era bikasi ez'omuyimbi ndowooza wakyandibadde era ndowooza abantu mbeetondera ku ekyo. Genda owulize ennyimba zaffe naawe ogenda nti omuyimbi wange olwaleero ye gundi bwe mba nnimbyemu ansi ojja gyesigaliza. Okay, mukulu Angel emabegako wakuba oluyimba mwe wagambira nti gwe musika wa Kafeero aliwo kati mu kadongo kamu era n'osaba abantu tuveeyo tukuwagire owumbe ekisawe kino. Naye omuntu abantu bagamba ennaku zino ensangi zino badde obuzi nga tetunaba kudda na luyimba luneeno essaawa zineeno olutandise okuwawaza ensamatu obadde obuze nnyo abantu bebuza ki ekiri wakati awo, ki ekibadde kikubuzizza? Yesu omuntu ga Ssekandi adde abuze naye nze ndowooza bwe nti nga tonaakufunvubira nnyo ku kusuula muti wansoose n'olowooza nnyo ku kubagala embazzi egutema, kubanga nze nyinza okuba nga mbadde embuze naye ebintu byange ebisinga nfukamira negayira Mukama Katonda abeeko byankolera mu mulimu guno. Ssekandi ebintu byange Katonda yabivuga oba oleo n'ebyabalala naye nze kimu kyamenyi nti Katonda yakola ki? Yavuga ebintu byange bino byentambuliramu. Ojja kulaba Ssekandi luli ensigo adde erowooza nti yabula olabe ne Ssekandi leero akyusemu ogambe Ssekandi yaani. Era fumiitiriza nnyo ogambe Ssekandi yajja atya, lwaki bw'abanga abuze bwaddamu okusituka asitukira mu mbeera ebeegugumuse oyo Ssekandi. Okay, mukulu Ssekandi olina oluyimba lwe wafulumya mabegako omulimu gwa munno. Oluyimba luno amakulu galwo ki? Omulimu gwa munno nagamba nti oyo mugambe nti gubeera gugwo. Mu ndaba esooka kulaba nga ogutali gugwo ne guba gugwo. Tubaye tuli wano wennyini omusajja bazenga anoonya Ssekandi bamulagidde studio y'omukulu Nashi. Kitegeeza nti Nashi omulimu gwe olumu ebandagira eri abo abantu abatanoonya naye yennyini, wabula abantu bafune ekyokuyiga nti omulimu gwa munno eri olwe gukuyamba wadde togulyambu buli kanaku tewandibaddewo nnyo mbeera erwanagana kumala emirimu gya bannaffe kubanga olunaku lumu gukuyamba. Kinalingiza kukola ki? Kutegeeza. Mu luyimba lwo luneeno nga tumaliriza olina wewagambidde nti oyagala kukola essomero libbulwemu erinnya ly'omugenzi Kafeero oba essomero baliyite Prince Job Paul Kafeero. Ensonga eno eri etya? Bituufu oba just wabadde oyimba just kukyamukiriza abantu? Si kukyamukiriza bantu. Newankubadde Mukama wange yagamba nti lufumbiikiriza bakola entegeka naye mbadde nsaba nga nakukomekeza nga nti guludde nensaba ebirooto byange byandirase. Ekirooto kyange eri Mukama wange njagala kumukola mu ssomero naye nga nsaba abankwasizaako kuba nina ettaka naye nga omanyi
embeera ya ssente nsaba obuwagizi eri abantu ate wadde mmaliza okuzimba ebizimbe ate n'abaana kuba sijja kuweerera mu baana benja kuzaala wabula ate baana ba ggwanga bemankolaki bemanjagala. Essomero lino ligenda lisomesa biki kuba oyinza otugaba principal job Kafeero nga essomero ligenda lisimbye essira ku music kuba ndowooza efield yalimu, so ogenda obeesinze ku ki music oba kusoma kuneeno okwa bulijjo? Kaakati essomero lyenjagala okubbula mu mukama wange lijja kuba likwasaganya ensonga zonna lwa nsonga tubala nti gwobuddemu essomero yali musomesa mu kiti ki okusomesa kwa Kafeero kugazi nnyo. Ffe tusanga omuntu nga mu presidential advisor mu byobulimi mukama yali yaba Kafeero nga mu buli nsonga musomesa muyo kasinza kugaa nti tujja somesa ekintu kimu okiraba kyeŋŋamba. So mugenda bamusomesa fields zonna gwe kitwale nti Ssekandi essomero lyali okubbula mukama we muganda we ssomero ku lw'okubangula abaana b'eggwanga. Toyanziza nnyo. Mukulu Ssekandi, ngenda kusaba osibule ku balabi baffe ndowooza owe n'abawagizi bo abadde bamaze akaseera nga tebakulaba obubaka obubazaamu amaanyi nti ku mulundi guno tewakomyewo tokyaddayo ate gy'obadde weekwekanga. Abawagizi baffe abaagala kadonkamu oba oli awo abantu bayinza okugamba Ssekandi kye twali tumusuubiramu musajja waffe yali oba yatuyiwa abantu saabayiwa nga balowooza naye mukama nga n'ekintu kyebagamba nti era kwe kulwangawo okulabika mbeera bannaye neerwanalwanako ekigambo ekyo kigazi nnyo. Ssekandi ayinza okuba abadde ayaga nnyo okuyimba naye nga agamba waye kansooke mala okwerwanalwanako kigazi okusinziira ku bizibu byantomera naye okutomera ebizibu si kyekikulu ekikulu obuyiseemu otya. Kati ŋŋumya eggwanga nti Ssekandi yakomyewo bye munsuubiramu nja bikola nammwe nsaba muleme kunjiwa mumpagire mukama abawo omukisa. Okay, toyanza nnyo. Yabadde omukulu Angel Ssekandi nga tubadde twogera ku nsonga ez'enjawulo ku ye ng'omuntu Angel Ssekandi wajja abadde yabulira ndowooza abawagizi b'akadongo kamu n'abawagizi b'okutwalira ewamu mutegedde nti Angel Ssekandi yakomyewo ate nga ku mulundi guno atusuubiza nti tagenda kuddamu kubula nga bwe gubadde luli. Ampozi n'ensonga endala tubadde twogerako ku mbeera eri wakati wa famire y'omugenzi Paul Kafeero wakati awo okusika omugwo kuliwo ensangi zineeno nga bamu bagamba nti tumuziikula balala bagamba tetujja muziikula. Ensonga ezo zonna ze tubadde tunyumyako olunaku lwa leero. Nambayiro gemanya gange obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde nkwebaza nnyo webalire nnyo ddala tojjanga okwo n'olulala yongera okudda tugenda batukuleetera ebipya wano buli lunaku. Teweerala subscribinga wegubanga gwe mulundi gwo ogusoose sharinga video eno ne munnaffe kuba video eno ebaddemu ensonga ez'amakulu nnyo so ndowooza osobola ogisharinga ne munnaali ebweru nasenga buli omu yenna n'ogimuwa n'asobola okugiraba. Mpozi era n'okwongera okubajjukiza nti Angel Ssekandi akyaliwo era tusuubiza nti akomyewo ku mulundi guno eno nankuba mpya era mwenna abawagizi b'akadongo kamu n'abawagizi be mwenna babadde bamwebuuza ku mulundi guno gwokka mumuwe omukisa akomewo abalage ki kyayinawo. Yes, kamba si buli waneno mweraba.